po jako akawuwo kubatwa yankwatiranga mu nnimiro we bwaziba n'atuuka ekiseera n'aggalira mukazi we mu kisenge n'annumba mu kisenge kyange n'akimenya n'ankozesa bwampaka n'assaako ejjambiya. Didas Barugahale ow'emyaka 6 yakwatiddwa poliisi y'e Luwero ng'onaavunaanibwa kukakkana ku muwala we n'amuzaalamu omwana. Kyakwasizza taata lwa butalabirira mwana. Talabirira mwana atuyigga okukamala omusajja tebamwagala we bamusanga bamugamba ebigambo ebisongofu. Okusinziira ku mwana ono gwe tusanze ku kyalo Kikasa ekisangibwa e Bukalasa mu disitulikiti y'e Luwero, kitaawe ono Barugahale yamukakanga akaboozi ng'akyalina emyaka 14 n'amusuubiza okumutta singa abaako omuntu yenna gw'abuulira. Kitange yanjagala n'azaalamu omwana muwala naye amwegaana tamuwa bulabirizi. Saba gavumenti munyambe munziruukirire nfune wembeera n'omwana kuba essaawa ya leero omusajja amugoba angamba muzzeeyo eri kitaawe naye sisobola kuba embeera gye nkuliddemu nzibu nnyo. Ono agamba nti yamugwikirizanga nga bagenze ku lubimbi okulima era ng'eno gye yamukakiranga akaboozi kyokka teyakomaoko nga ne baba bakomyewo ewaka asibira mukyala we mu kisenge olwo n'amenya oluggi lw'ekisenge kya muwala we n'ayingira. Yankima eri ewa maama wange n'antwala ewa mukazi we n'atuzza eno mu Buganda. Bwe twatuuka n'atandikanga okuntulugunya ne tugendanga mu malimiro ne tulima n'ankwatira eyo n'aŋŋamba wembyogera ajja kunzita. Omwana ono agamba nti oluvannyuma lw'okufuna olubuto kitaawe yamugoba ewaka era n'addukira ewa jjajjaawe ekiruhula wabula nga eno nayo bamugobaganya okutuusa lwe yazaala. N'endabira ddala ng'omusajja agenda kunzita kituufu. Naye era embeera yatuuka ekiseera n'esaguka n'enfuna olubuto n'entoloka n'omwana n'embula ku kyalo ne batandika okwogera mbu ndi mulalu naye ekyamazima siri mulalu. Nze ku kyalo kuno siina nawe nywa mazzi. Agamba nti ekisinga okumuluma kwe kuba nti kitaawe yafuna ebbuba oluvannyuma lw'okukitegeera nti afumbiddwa omusajja omulala era aludde nga bbaawe amuliisa akakanja. Buli wenfumbirwa alaba bujja bumutta tayagala nfumbirwa ayagala mbeere waka. Nange ebintu byannema otegeera alabika ayagala nkomewo ewaka tukwatagane bupya. Mukwatagane mutya? Tuddemu twagalane ate oba tanjagala mu maka. Ekyennaku n'omusajja ono gwe yafumbirwa naye teyeesobola bulungi ng'akola gwa kusima musenyu wabula nga nayo agamba nti tafunayo nsimbi. Nafuukanga mulabe we tandabamuko abuntu ne weemubuuza ku ky'omwana nfuuka mulabe ate nkanika ampigga okukamala omwana wange baali bamubbye nako naye yamubba ne bamukwata n'atugamba amazima. Essaawa eno agamba nti bayita mu nnaku etagambika nga n'oluusi basibirira nsigo za ffene ze bafuna ng'abaana ze balonderera gye babeera bagenza okuzannya. Wano ensigo za ffene tuzifumba ne tusuulamu akannyo ne tulya ne kati ssaawa zino tuli mu kulya kya misana tetulina kye tufumba nsigo zino ze tulya. Asinzidde wano n'asaba abazira kisa okumukwatirako kubanga asobola okutunga ekyalaani newankubadde nga talina busobozi bukigula. Manyi okutunga ekyalaani ebisinga byonna mbimanyi kuba we mba nina ekyalaani nsobola okufaasaganya emirimu n'enkola n'enfuna kyenfunyeyo n'ensobola okubeerawo n'abaana bange. Naye era siina ssente zinasobola kufuna kyalaani nazo siziina. Aduumira poliisi y'e Luwero akakasizza okukwatibwa kwa Barugahale era n'abaako byalambulula ku nsonga eno. Omuntu mwali it is neglect to provide necessity but I know other charges will come in of incest sujiwa. Ekyennaku ne mulamu wange yajja ne mu Buganda ne yeeyagala ne kitange. Bwe batuuka okwagalana ate muganda we ye yali bba wange n'endaba nga kinnuma mulamu wange ofumbirwa kitange. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Yakozesa emirundi Nali mukazi tegyali mirundi kuba nze nali mukazi nali nfuuse mukazi wa lubeerera.